Ono yennyini avuga bakukyogera gye emotoka bwegana okusiba wano emotoka eyo ekiri wano olunaku olwaleero kukiraba nako Nada kwa bisi yangu. Ya. Ewa kati bamubiki babikire mukyala we. Ngena fono ko. Zo kamera ziba zibonye mungu y'amani. Omusajja alina zaayiseeko. Waliwo zigudde. Zigudde nga zidde. Alina ofaananyi bwe katonda. Waliwo abaana abatalina. Washington atalina. Kavidiyo kayi. Nyine ku kamera waliwo akati. Good morning, Mr. Okello. Good morning, Mr. Okello. Good morning, my lord. Please, we are resuming our session this morning. And like I told you the other day,
If you need to sit, oh, they've already given you a seat. Thank you so much. Yes, prosecution. Can we repeat it for purposes of clarity for the court record? My Lord, appearance for the prosecution is myself, Jonathan Mwaganya, together with Ms. Anna Kiza, and on watching brief is Mr. Stanley Okello, Mr. Pius Katumba Usobozi, and Mr. Roger Mugabe. My Lord, the defense team is as before. That is Ms. Sarah Awero and Mr. Richard Komboka. The accused is in court. And my Lord, the matter is for further hearing, beginning with PW6, who is for cross-examination. Thank you, Mr. Mwaganya. Could I request that you try to extend here? Oh, yeah. Can we extend that? You have to be sure I'm seeing you. My Lord, all the three assessors are present in court. I could request the mic, maybe that microphone could be for the witness. Then we give Mr. Okello the portable one, since he's not talking all the time. This could be used by Mr. Okello. My Lord, the witness is ready for cross-examination. Miss Phoebe, good morning. Good morning, Madam. That gentleman is going to ask you some questions. Please answer them to the best of your knowledge and ability. Mwami oyo agenda kubako ebibuuzo byakubuuza era ogenda kuba obiddamu okusinziira gwe engeri gy'obitegeera. Phoebe, I'm a lawyer. Phoebe omwami oyo agambye lawyer. I would like to ask you some questions. Ng'era alina ebibuuzo byagenda okuba nga akubuuza. But before I got these questions, Naye nga tannaba kubaako bibuuzo byakubuuza. we sympathize with you, Ng'era banakubaliramu naawe what you went through ku ebyo bye wayitamu. trying to save these innocent children. N'ogezaako okuba nga okuma abaana abo. I pray you get healing early enough. Era asaba obeere ng'otereera mu mbeera kwekyo kyowe. The receipt book could be tendered in its form as an exhibit. Nti ekiba kyetaagisa kooti akatabo kasobola okubeera nga kaweebwayo ng'ekizibiti eky'oludda olwayo. And the exhibit management rules would require the person in custody to be the one to tender.
Sibe n'agamba nti omujulizi ono ow'omusanvu nga si ye yawandiika oba si yakola ekiwandiiko ekyo nga yadde yannyonnyodde kkooti emitendera gye yayitamu okuba nga afuna ekiwandiiko ekyo okuba nga bamuwa statement okuva mu BMTN naye oludda olwabwe lwagambye nti nga lunnyonnyola emitendera egyo gye yayitamu okuba nga afuna ekiwandiiko ekyo naye kkooti yo n'ezuula n'egamba nti byezudde nti tewali kirambulukufu kyali kiraga nti omukyalo oyo yamala ofuna ekiwandiiko ekyo ye kennyini yali yakisigaza n'akitereka oba yakiwaayo mu bapoliisi nga yadde kkooti ekkiriza nti omukyalo oyo abadde amanyi ebiva mu kiwandiiko ekyo nga kubanga olw'ensonga nti yali yayita mitendera egyo okufuna statement eyo naye kkooti yo temanyi mitendera ki gye yayitamu okuba nga ekiwandiiko ekyo gye kyakuumibwa era kkooti nekomekereza ng'egamba nti ekiwandiiko ekyo kiganiddwa okubeera nga kiweebwayo oludda oluwaabi ng'ekizibiti kyabwe naye wabula ejja kuba ekisaza nga ekiwandiiko ekyo kye banaalabako obulabe era kijja kubeera ejja kimaakinga nnamba ey'okubiri. Yes, Mr. Mwaganya, are you done with her? So we can take a break. I'm almost done. I'm just concerned with the camera interruptions. I know they have a right to take photos, but Please, they are getting interrupted. let's not interrupt the processes as we take pictures or as we record the proceedings. Let's ensure that we do not interrupt. Mr. Okello, are you fine? Yes. Are you well? Are you okay? Yes, my lord. I'm fine. Yes, Mr. Mwaganya, let's have the witnesses stand. Please cross-examine. Mr. Let, that lady is going to ask you some questions. Please answer them to the best of your knowledge and ability. Security, please. Orderlies, I'm not seeing your presence here. Tuli bangi bano bonyango bagenda